katufu bajja mulaba nga wolaba bebe cool buli kimu bwafaanana nga yankubira omulundi ogusooka n'enkwata ogwokubiri ogwokusatu nagamba gino emirala kyaliwe kakwate nawulira ebigambo byayogera. Anderson Luzze, sina maama sina taata sina kojja nze sina ba relatives. Ebyo ebintu byabasenga kizibwe simanyi bye bitegeeza. I only have sisters. Kyali yeeyisa bubi. Kati we twalinga tu meetinga then nagamba DJ Brian Anderson wajja temwogera naye. Wallahi nga wenzija nga olaba nga tuli waneeno kati wenzija gwe n'otambula n'ovaawo. Alan Cruz n'avaawo, Divorce n'avaawo, Sister Photography Kajensi n'avaawo, ne bandekawo nzeka. Naye bebe cool wagwa. Jukira Bobby Wine kyali wange. Bobby Wine is a great guy. Bobby Wine nze nabirako ku TV nga nkola share y'ekiro nga Esco yakagivaako nga nkola saa 8 nga sina transport Nenkubira Bobby Wine mu kitiibwa kye wallahi nanona ku mulimu paka ewaka. Oba kitegera? Yes. Kati nengamba nayo n'omusajja wagwa. Nengezaako omunyonyola. Oyo omusajja bebe cool. Olaba we tuli waneeno. Ekizimbe bakiyita kitaawo waneeno we tuli. Dike. Olaba wansi ewasooka because muli eno waggulu mu bwengula. Bebe cool nageza ategeramu ndi wano wallahi ne waba ina appointment yagenda mu center agenda vaawo again. And I'm like, I apologize to the guy. I'm like, bebe nawe mwana nsonyiwa, please forgive me for the last 9 fucking years. 9 years. Nebintu byenjogerako si bya kakati. Emyaka 9 mabega oyo golaba bebe cool. Nsobola okujjala nenjogera bulungi ne bampulira bulungi oba mumpulira bulungi. No, labayo. Bebe cool yagenda nakubira mwami wava muno eyali nanyini wa WBS TV. Namugamba Anderson anyiziza either nga mumugobye yali ayo bayina okuyimba ku birthday oba biki. I will not perform. Fire him. Twaina chopa aka Luba Properties namukubira namugamba naye Anderson mwana aliyize. I'm here nze mubumpimpi si mu bubi nze ndi wano bebe cool ne kakati bebe cool ali eno aina nyumba ezakabi wakabi aina omukazi wakabi aina abaana abakabi. Anderson Luzze wagwani musajja right osonyi wakablaza. It doesn't cost you nothing. Oba kitegera tayina kyavaako kizito photographer we Kajansi okitegera oli kyali wakabi nze sina motoka bayidhawo sina motoka boloza kirwaki mabeta kusonyiwa ebizibu byesibiba nkugambye Ankanseme yali ku Serena nga ina show kajukira ku Serena stage tebeera muna eri maaso ba DJ gye babeera ate mabega. So yo kablaza ne wandaba wano ayita panya pop. Nogana ya Anderson ndi si mu bubi. Okay, kanevume mu Luganda bine bintu bijja bakola we. Kale ndi wambwa. Kale ndi wamazi. It is soft. Yes, yeah. Oyo kyali wakabi. Anderson, who the fuck is Anderson Luzze? Ndi wambwa. Okitegera? So kole Alan Cruz. Baka kati bebeta kubuuza. Allah olaba kano kendi wano eno video nageza ja wallahi ogena mugena mukama mulokozi wange nze ni musajja mulokole tasobola kola interview nawe lwako okoze na Anderson nzijire ku border ngane chali wange kizito photography ku border sina chenina tasobola kola interview ngandi nawe ngani naye woba okoze nange tebakulye 10 ne kamutanda najiraba ate ngagenda gira tajja kola naye ne wono ofukamira wansi n'oniiringa n'omugamba sebo boss ate ngagaba amajamu sajja mulungi nnyo. He's a very good guy. Neewuunya nange lwaki uyanja emyaka mingi nkugambye nze nali ku Record TV jukira biri byabeerawo emyaka 7 emabe 10 years ago at WBS TV. Then Record TV azza agenda kola interview nenga akanentondere rasta wallahi
Nesija ngambe Rasta. Ngagenda kola interview. Ngagenda kola interview ebya politics. Last year, yeah? People's agenda. Mordecai Mulisa Martin Jr. ali ku NBS. Yali agenda kola interview. Then nsigala nze nga show yange nkola okuva ku ssaawa 10 mpaka ssaawa 12 ez'emisana. Kati ye ajja ez'ekiro ali mu ssaawa 4. Nagamba kansigale netondere Rasta. Because Rasta mwetaaga bachali bayanga ato mwetaaga. I need Bebe Cool. I need him to be my friend. Kati MD wa Feraja Anderson jukira nze mara saa 12 ez'emisana. Kati andaba saawa 4 ez'ekironje ku station. Nangana Anderson okola ki wanene. Naga mwana Rasta oyo agenda kujja kushona njagala mwetondera. Nina ngiche netondera sikimanyi. Nagamba bachali bange wananda bako agenda chankala na chajja nakola interviews. Nibo kana ngwe. Wenamulabanga jana nyekweka. Tasubula. You're joking. He can't. Nekweka bachali naga no nedda abadde ino kulaba aba fuluma yanda babwat nachusa attitude gwe nyo waraji nampume ebigambo ebine nagenda nagamba MD waffe owa Record TV Anderson Luzze aina yadda akagali bicycle Bebe Cool ayogera ne His Excellency the President of Uganda yadenga nange Captain Chiguno muzeyi wange yao bakwasaganya ekintu kyekimu ne ku YouTube ne bamune nga muzeyi wo bemukubata abantu nagamba MD waffe yo mugobe yalemirako nera kuba MD nali namugambye yo musajja njagala kuya tulina obuzibu. You have proof on that? Do I have proof on that? We are on the camera. Just say, Bebe Cool, is there any problem? You and Anderson. Simple. What did MD say? Era MD we yajja nga Bebe Cool ali mu mugamba Anderson bamugobe. Yali tasobola kungoba because nali muyitiddemu ngalaba ambaddewo paka kiro show yange gwa ssaawa 12. Omusajja ssaawa 4 ez'ekiro akyali ku TV. Ndi mukulya kikomando. Nagamba naye gwe okola kyo. Nanga omusajja oyo njagala mwetondera. Nambuuza kye emyaka 7 megawo ekyabeerawo. Era kyovula yamugamba ngobe. Yagamba omusajja muleke n'ekye yagamba ne wava muno mugobe. Wava muno n'atangoba. Balunywa ne boogera naye. Tuddeyo ku mboozi by the way. Mboozi yo gitulina otambulirako ndi mu kunyumiza mboozi. Era werewe twabadde awo wetusinga onyumi okugira okumanya. Luzze, if tomanya munange abantu bakyuka buli olukya. Divorce yo kamera agitaddewo. Wetondera omusajja. Boy. Netondedde kabulaza. Mwetondere why gundi bakuwadde short yo. Short yo weka. Let me do this. Short yo weka. Mbere waneno. Divorce. Very humble. Atwano ndi clear. Njagala mbere handsome boy nga njogera ne handsome gentleman. Sebo. Netonde bulungi. Okay, now this is it. Bebe Cool. Emirundi watching erinnya linjogedde emirundi esatu is because we have God the Father, the Son and the Holy Spirit. Bebe Cool, I know I may have wronged you somewhere for some reasons. Imagine, why do I keep apologizing to you? Why? Think about it. Why? Is it because you've ever given me money? No, you've never given me money. But Bebe Cool, I like you as a person. When I was starting my journey 10 years ago, you were there. I like you. But I just don't like you. I love you. I like you as a guy. So man, I know I might have done something wrong. Maybe I don't know what I did. But I'm sorry.
Seriously, I'm sorry. I swear. I'm sorry. I swear. I'm sorry. I've been on Facebook. I've WhatsApped you until when I reached the moment when I'm like, boss, let me tell you, Charlie and Nina, they were supposed to do a Charlie and Nina, the collaboration Jolava. I was in Rwanda. Then those girls told me they needed that collaboration. Buli muyimbi gw'oyinza okulowoozaako e Rwanda, I have them on my phone call away. I called Bebe Cool and I wanted to tell him, you know, Charlie and Nina, they want to do a song with you, of which the song they did. Bebe Cool n'atankwata. Nenkubira mwami Ndawusi. Mwami Ndawusi n'angamba beetaaga emitwalo ebiri egya $. N'angamba naye, really? Nenkubira Brian, DJ we. Nanga man, sente bwezi ne bwezi. Naye mmanyi Bebe Cool wange, Charlie wange. Bebe Cool, sagala kwesibako. Bebe Cool, I know what you can make me. I know what you can do. But at the end of the day, the most important thing, I don't need your privileges. I just need you, Bebe Cool, naturally. Because the person who forgets where he started from, he can never know where he's going. Weerabira muno divorce akubeereddewo. N'omwerabira nolowooza muno oli wakabi tomanyi gy'olaga. So nze Bebe Cool si mu bubi. Kale maybe, I don't know, simanyi, maybe Bobi Wine Charlie wange mwagala ku mutima yambeererawo, okitegeera. Bebe bambi, I'm sorry, walai, kyonna kye nakola, I'm sorry. Maybe on camera gamba ko Daga kuba Daga chaliwe Douglas Ranga oyo osanga namukugambirako nakusonyiwa. Bebe Cool amanyi okunsanga sina byengwe ngenda gamba naawe. Douglas Ranga mwetaga mufuna, so bino it was between me and him, so yakitegedde. It is up to him either to forgive me or not. Okay, away from that, entalo ze warwananga ku gundi omanye ebiseera social media teyali y'amaanyi naye nga tukozesa wolokoso owaye omugenzi yakubamu kumpi. Hey! Radio Omugenzi pa radio yakuba empi mulwa kwogera byakale mule. No, teyankuba mpi. Yankuba ebikonde biri serious. Radio Pum nengwa wansi kitandika kita kyajja kitya photography divorce. Omanyi omuntu ng'agudde bwati wansi n'omukoona mu face. Olunaku olwaddako nali sobola kujja ku TV n'ebika nga ninganga omutalabani. Radio yankuba naye yali Charlie wange. Ekyo sikijjaawo. Lutandika lutya wayogera ki ekyakkubya Luzze? No, this is labayo kino kye kyabeerawo. So ebiseera ebyo mujjukira naye sitani, you know, that song appears, then ne lugenda, then ne bajja ne bakola oluyimba lwa bayogera ku mwami Kabushenga. Ne bagamba Kabushenga teyagaliza, you know. I don't know, simanyi nsonga zaabwe gye zaava. Mulimu ne party egamba Kabushenga nsasula. Okitegera nsasula ezange simanyi gye byava. Kati bagenda for BET Awards. Bagenda for BET because nze ng'omuntu, I love radio. I love Weasel ne kakati akimanyi. Mwagala ng'omuntu. So because ne mu COVID zonna nze mubeereddewo man. So bagenda BET Awards, Radio and Weasel. Surprisingly, balina obutakkaanya n'oyo omwami yali ku Vision Group. Ennyimba zaabwe tebazikuba, tebaboogerako kiki bali mu kukola nga in Uganda, nga mu Uganda terinogo yadde omulema aboogerako. Ne Kabushenga nagamba simanya Vision Group tebaboogerako. Nengamba no, Radio Charlie naate wakabi, okitegeera. Weasel wakabi, okitegeera. Charlie no babeerawo.
kati uka WBS kange akatono lwakuba ndeeta Olugambo nawana bo bakyali okuva we bagenda paka kukomawo ngamba wananga n'ebifaananyi ne bali ne icon buli kimu mbijjukira. It's just like yesterday mbadde ku TV okumala emyaka 10 man okitegeera 10 years. So 10 years bro. Expect simu bubi because it's called the experience. Olozano radio takomawe Uganda. Olozano sibasanga ku siriki olonga VIP kati eri waggulu eri ngene yabafala eri wansi kwata mu katonda. Yes, kati kablaza bagenze mu BET bakikubye naye kabushenga Vision Group tebabereddeho ebiseera ebyo si mu bubi ebiseera ebyo kale NBS nayo yali ish. So tuwali yali abakola wallahi nakuba bakyali okuva we bagenda mu BET paka komawo nga niwe kibeera kifaananyi buli kifaananyi. I still remember it because nali ne Wizo mu lockdown yasemnanga naye kablaza kyaliwo yangu tulina tutereza system naye nga nti so tekyasobola kuddamu biddamu. Then kati bavuddeyo mu BET bawangudde tugenze mu sook bawangula bagenda BET. So tujja tuli mu siriki kati VIP bagijja wansi ne bagizza waggulu. Nali ne Coco Finger, you remember that, ngali mu open roof ye Coco Finger nga ne chali wango Nen Patrick nange twali aba basatu naye mu kuyingira waneno VIP lwakwa kati bali bagiteeka bweru siriki tugenda awe kati nze ni musajja musirisi. I'm a very quiet guy. Alan Cruz okimanyi ndi byange. So surprisingly tugenda and then ku mulyango waggulu ogwa siriki abagumanyi musobola otutegeera akalyango kayala ng'ovudde ku madaala akalyango kayala kati radio yasooka yatudde then wabeerawo Wizo then wabeerawo bakyali abalala. So Coco Finger ajja tugiddemu open roof Coco ajja tantanta ajja bouncinga ajja ababongako wagwan radio ne Wizo ababuuzizaako sweet asala tuze basa tujjukira kyali wango Nen Patrick kati akola CNN, Al Jazeera, mention all international TVs yazikolera kyali wange blood by the way tubeera naye ekisaasi. So najja man because ne chameleon amuyitamuko ate nga kyekituufu ababongako abayitako kati nze kablaza wamwe nze serabisa mbeera mpitawo nga komando. Then radio angamba yo Anderson badde mpisewo saagala bino bintu bya pom fire ankwata mukono. Let's look at these hands. Let's look because this is where it all started. Angamba Anderson ampita ngamba storage lwaki ompiseko naawe nga tombuuziza angamba nti munange igwe n'ebintu atandika okunyweza nnyo nangamba ngenda kukuba wallahi olanga yetubadde nkukutte nkunywezeza engalo owulira nzinywezeza ngenda kukuba bakyali bange bagenze ajja basi pa jukira nze sobola kulwana naawe nengo wansi kyali yankuba ebikonde nga teri akutaasa bakyali bagenze Coco Finger agenze Onen Patrick agenze kumbe kati alaba ye Emma Carlos alaba gye tuvudde yagamba bakyali kabulaza bamumalawo jukira kati yabatunulidde what bo bava eno bajja kyali nagwo wansi nankuba ebikonde nazimbawo nti kati ngenda kati ankubye bulungi nnyo neetaasa nziruke nzireyo gyenva
olowooza nate ngenda mu motoka ki open roof eyakoko finger tolina wewekweka it's an open roof car. Nenzira mu motoka nga bankubye nenkaaba nawulirawo because nalabanga mbereddewo radio mbereddewo wizo ekyakubya kiki mbu nange kati nze ekyankubya ate kye neeyogerako Anderson wagamba nti radio wizo underline wizo mbu yagenda mu studio ya bamuyitaniyo the best producer ever in Uganda. Vakwabo no vakwabo waliwo no Kabeja Steve Jane mbu Steve Jane is a clean person kale si mu bubi kale tebaddamu kunkuba si mu bubi Steve Jane aba inviting okukola oluyimba radio and Weasel Kang si mu bubi kale socks ziwunyanga nga socks za Weasel ziwunya kale mu bye wayogera kati ebyo mmanya after 3 years later nembuza radio naye wagwa nangamba wayogera mbuno socks za Weasel zaali ziwunya nga bagenze nanga gigali amazi then nembuza Weasel because naye yaliwo on the last performance abantu basobola okulaba ne footage because omanya Weasel yagamba atya Lugambo onaagala Lugambo w'emizigo oyina akatukogambye Weasel nagamba because he understand because even after last lockdown Weasel twakola interview a very beautiful one era Weasel nangamba man nanga naye mwana mwankuba just to put him in his mind Anderson try to know kutereza system yagamba try to know kutereza system twali bana bato try no kutereza ebintu so which is okay tebiri nganga byazaza ototo nti no lya kuvumye pom fire radio yagenda okufanga mwatereza omukwano gwa we were great with let me be here kumpimpi olaba when it comes to radio katika nkulire the last moments after even the beating eranga buli we namulabanga namugamanga naye mwana wankuba nnyo because ku TV najja nga nkola nenyambala nga abataliban nga nkobye naye with radio ekintu ngenda kugamba ekintu by the which is okay it is okay eriwa ntunulemu eno camera bulungi yeah so radio agenda offa olunaku lwe nasembayo okubeera naye nagamba radio naye nasooka mugamba man naye mwana wankuba twali tulina okutereza system ngera Weasel wabyogera neŋŋamba radio oli wakabi Weasel oli waka man mwebakyali muli bakabi jukira kati bali bagala kusayininga aba Sony nga bagala basayininga nembagamba man muli bakabi nnyo neŋŋamba radio man oba oyimba olinganga zimalayika za Katonda nembagamba man oli wakabi nkwagala nnyo you're great era nekakati wadde nga yafa nekakati mutima gwange ngamba yes nakimugamba kyekimu kinagamba MC Cats is one of the greatest people Uganda has ever got. Ayinza okuba nga tamanyi value ye nga tamanyi mbu wakabi bwatyo naye nze we were in the car nga tulina ekizito photography owekajansi nemugamba divorce ndi mukugamba neŋŋamba Cats bino byenjogera bya mwezi guwedde just last month neŋŋamba Cats olaba kati gwe Cats olaba man
nze nkola interview ne wenchivaamu si mubi wenchivaamu oyo Charlie, given all factors constant, you know, he gets sick sometimes, but he's always there, man. He tries, man. He has done great things. Era ne mugamba ekyo kyendi mu kugamba nakigamba radio era ne weyafa sawa zino zongamba radio wamugamba nze nchiringa buchirizi ngamba namugamba binali njagala akaseera katuuke nzije ngambe Alan Cruz nga Alan man ochikubye man Alan ne wofa njagama nagamba Alan nga divorce wali nga ali ku computer anyiga byesimanyi naye nakulaga ogw'omukwano. In Uganda tulina obuzibu tulinda abantu ne bafa then twogera ebyakabi byonna kati wali man sokoleke divorce njagala twogere ku cuts just a little bit. Cuts wali Cuts is great. That guy, he has hustled. He brings this artist. He gets disappointed. Charlie now kabi. We are having Caroline Marker now. Charlie abadde man. Oshitegera. Charlie akubye hustle. It is the truth. It game mazima. How are you going to pay them back? Nothing. You cannot pay them back. Just say it. Gamba cuts, man. Oli wakabi cuts. Simple. Toyina kyova. So, omugenzi yagenda okufa nga buli kimu kimugambye. Nakimugamba lwakola nina nkuba nnyo. Agambye sorry. Yagamba sorry. Ne wamugamba. Ne video jeri. Namugamba jeri. Namugamba naye kablaza wankuba. Ne last COVID. Ne wizo ya Anderson mwana. Tusonyiwe. Ne tried to raise a system, but they were kids. They were young people. Nze nsolo kubulira ebintu radio byayogera, you get surprised. You get surprised. Because most of the people, radio said this. Radio again and I yogera ngamba olaba Anderson. That was the last time we talked. Anderson mwana nakuba naye nali nachenjaga lugezaako teleza naye lamwe bachali abali mu media mukikola bulungi naye fe olumu tuvaako bigambo bye naye tuwe respect ekintu kyaffe kyetukola naawe okimanyi ne mugamba nange nkimanyi naye gwe ng'omuntu obeera birala okitegeera gwe ng'omuntu obeera birala kyankuba wala nnyo ng'akkiriza emisango ze like me I do something wrong when nanyiza divorce njagamba man nakoze omusango era kizito photography mugamba nakoze omusango ngukkiriza tugende twetonde boss nze wemba nze okwetondera nzijamu n'emitwalo 5 I swear nze wemba netonda nga nina kyenkoze nzija naaga agugagenda kuberamu then mali netonde. So he did almost the same thing. Sure. Radio is the greatest person we've ever got in our generation. Yakochayo. Kati lwaki okochayo lwaki ekikunyumidde nnyo okusinga music we? Anti ogambye omusajja yakocha ne ngamba ba chali kirungi. He's a good person. Ne kakati we can go there and then you watch on my phone and then you watch and then I'm telling Wizo na yumwa I try to not tell this olaba era inachinywa nagamba tekiri bawo. Cruise exclusive kwetuli eranga Alan Cruz wamne Luzze Anderson abo tubadde wetunga tudde. Luzze bichi byofunye mu media. Oh my goodness. Wobuza byenfunye nsolo kugamba nti Ivan Semwanga emotoka yange nasoko funa
Ivan Semwanga yagisponsoringa naye yali tamanyi munagisponsoringa because na savinga kufunye emikwano emotoka yasooka wajugula Ivan Semwanga. Yes. Yakuwa sente. Kati nze najja ne mugamba Ivan waagwa ndemse. Nangamba wali akajja. Ningenda wali akajja. Nayola byozi. Oli serious Luzze? Buzo no mwale yali ku NTV bamuyitani yali akola login. Robin Kisiti. Oyongena mutuza ku show wiki. Kati hamu bache mbulira. Mwali wone Robin. Kati ulira Robin Kisiti. Oyagala mbozi ya Robin Kisiti because you need chikata. Robin Kisiti kati ngene akubulira fast. Robin Kisiti aja tuli mubala tuli ku governor, then of course omwami asalawo agenda gaba kumaja, then mangu bagaba wa maja Ivan Semwanga, then mukugaba bakasuka bukasusi, then nze nzija ngamba Ivan Semwanga kablaza sente wezive watufu nangamba wali nandaga kona nagenda nanyola mbuyozi era Robin Kisiti nyamusalirako ako kamusalira mna yakalabe nyamusalirako emotoka yange yasooka motoka ki ayali kibina bagita bajanze. I don't know cars, but I'm not a fan of cars, I'm not a fan of phones, I'm not a fan of gadgets. Luzze Anderson bigwa byochya aina bwino aina ink aina buli kimu njagala kubeera nga temba sibira lunaku lwa lero close exclusive subscribe sio bulungi